bwe mwagenze eri ejjinja NRM yo yabadde eri Kyankwanzi mutera nnyo okukola enteekateeka eyo mukulembeze abagenda kwogera owa NRM ate nammwe eno nomugana nammwe mwinayo State of the National Address tugekwaka ku Facebook nga mujjuddeyo nammwe mwogera bwe batadde retreat yabwe sayidi eri nammwe ne mugenda ejjinja muba mulina kigendererwa ki okuba nti bano baba bakola kino nammwe nga mukola ekino ekyammwe muli ku competition eryawo ey'amaanyi ate competition yaki bannayuganda baatu interesting era ali eyo ne Mwami Museveni ne gavumenti ne baana abantu be bakimanyi ebyakolebwa okuva nominations zaaliwo ebyokunyigiriza bannayuganda ebyakolebwa ku lunaku lw'okulonda ebyokukwata aba agents baffe aba NUP ne babakubakuba ne babateekako zipaasi masannyalaze abaana n'abamu bakyali mu makomera baasibwa kibabalanga kuwagira NUP okusingira ddala president waffe Kyagulanyi Robert. So ffe tulina mandate abantu bannayuganda gye baatukwasa mu kunyigirizibwa ko balimu okusigala nga tubakiikirira era nga n'ensonga zaabwe tuzikiikirira. Ab'Ekyankwanzi of course okimanyi bulungi nnyo Ekyankwanzi bwe bagendayo era ojja kulaba ku butambi obw'Ekyankwanzi. Mulaba ngoberera Kyankwanzi bali mu kudigida yes emyenge giringa myenge abantu abali mu military abali mu kulwana ku military wa speaker b'NRM bali eri kugabeera galyanyi lya ssente era omuntu yenna okuŋŋamba nti bagenze kusoma ku governance and leadership abannimba ekyo abannimba ekyokubiri bagenzeyo kuba corrupting minds zaabwe because enkola ya Mwami Museveni gyakola yensonga lwaki olaba nti member parliament abakadde ababadde mu parliament aba NRM tebali Kyankwanzi. Why? babadde bagala bapya. Why? No, bwebanga police ezzenga ya kibiina nga bola mu NUP walabyeyo bakadde baffe ababaddeyo nga ba Honorable Mpuuga, Honorable Segona, Honorable Kalwanga, Honorable Nsamba n'abalala bonna Banambeshe, Honorable Nambeshe, Namboze n'abalala bonna babaddeyo. Singa kyabadde kugamba nti bapya ba first timers kufuna training namwe mwabadde mugenze bakola putinga baligambye nti NUP bayisa abapya abagenda mu parliament omundi ogusooka Honorable Kawalya okulaga kiri nti ffe tetusobola tulina at any time tusobola competinga na NRM ebigendererwa byaffe byanjawulo nnyo n'ebyabwe ewammwe mwabagenze Jinja biki ebyenkizo nga kyobola okumanya byanjawulo kyobola mwe kimwade mulowooza kye tugenda okwogerako twavuddeyo tetukyogeddeko bannayuganda nga bogambye nti babawa mandate gwe mu ndowooza yes ne mugenda ejjinja biki ebyenkizo ebiraga nti mandate y'abannayuganda gye baabawa mugirowoozaako nnyo mugifaako nnyo ng'era mwabiteesezzaako nga muli Jinja bye biriwa? Yes, of course ebisinga byonna omwogezi w'ekibiina Honorable Joel avuddengayo n'abinnyonnyola. Ekisooka okusigala nga tuli objective ekyo twakikaanyizzaako wabeerawo gye tuyita oath of allegiance kuba okimanyi nti abantu tubadde mu NUP nga tetuteekanga oath of allegiance okulaga nti tugenda kusigala nga respectinga values z'ekibiina kyaffe ky'NUP. Allegiance teyabadde eri Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde National Unity Platform. Actually for your information kakubuulire omuntu gwe neewuunya ku nsi kuno Kyagulanyi kuba mulimu ne bamemba abamu mu NUP abadde baagala okumufuula kakatonda akatono mu NUP nti mugende nga buli kimu omukulembeze atukanaga nze ne muyimba nti kimanyi Kyagulanyi sibyagala njagala the values that we stand for mu NUP kusigala nga ziri ku forefront. Essaawa zino abali Ekyankwanzi ojja kuwulira nga buli akwata omuzindaalo Your Excellency Muzeeyi buli n'omala okwata omuzindaalo n'oyogera nga toyogedde ku Mwami Museveni ajja kubuuza oyo avaawa lwaki tanjogeddeeko kati that is not Kyagulanyi. Era allegiance oath gye twateekinze ekirayiro
kyabadde kya respectinga values ne norms za National Unity Platform kuba ffe ekyo ekibiina kyo ekiri ku lw'Abannayuganda si ku serving interests za muntu omu. Ensonga endala of course like any other leader katono nnyo ekya oath kitegerekese bulungi temwagikoze eri ekibiina so si muntu nga Kyagulanyi vis-a-vis nga bweyogedde ku bali abali eri objective yammwe ntukusigala muli objective nga tuli focused ku nsonga z'okulaba nti Bannayuganda tubajja mu buwambe. What needs to be done? Yes, because abalondeddwa nga aba MP eyo beera ogikozesanga front to advocate for change in this country. Era nze member of parliament nsuubirwamu okuba nti buli nsonga zonna ezinyigiriza Bannayuganda nsuubirwa okuvangayo ku floor ya parliament nenziteesaako. There's no any single day dogenda okundaba nga nsayinanize n'abanyigiriza Bannayuganda bagamba nti constitution eberenga etoboola n'ebintu ebirala byonna nga badde batera okubikola mu parliament zino ezibaddewo ez'ensonga bbiri. Yes, then ensonga endala being the fact nti majority mu NUP ba first timers okubeerawo training okulaba nti omukulembeze yeeyisa atya, society kiki kyekusuubiramu because bwembeera mukulembeze nsuubirwa bwe mbadde ngenda mu kirabo nsuubirwa kisulamu paka nja kumacha bwembeera omukulembeze oba tosuubira kusula mu kirabo. Bwembeera omukulembeze bwe mbadde mbeerabeera n'abawala ono noono nkyasuubira okubesigala nga neeyisa bwentyo oba nyina genda kuwasa. So omukulembeze waliwo kye tuta etiquette. So bw'obanga obadde nga wafunye obubaka ba parliament obwa NUP gye mwabadde jinja babategeezezza enneeyisa yammwe mu public erina okukyuka bweba badde oba oli awo olina okuba nga oli exemplary as a leader. Ettamiiro muligobye tosobola kuba nga olwanyisa dictator ng'ate bw'otamira kiba kya bulabe nnyo. Era nze yakubuulira ne waba mukama wange ekyo naye yavaayo kugamba tetwanyisa dictator nga tusula byabo bya awo oyo bw'aba mwene training eno egenda kutambula yaba first timers tugenda kujja tebyaweddeyo ne often bajja kusigala nga babeera batwitter ne training ba first timers. Of course there are so many issues waliwo rules ezigoverninga parliament. Of course kati waliwo ebifo ebiriyo those committees fete tubimanyi committees ezenjawulo balina okusigala nga bano ababadde babayitiramu neneeyisa biki ebigenda mu maaso ndoza mulina omukisa abasinga abaliyo bali experienced matter of national importance procedure oyitawa bwe bityo era zezimu ku nsonga zetwabadde naye ate waliwo ekikulu era omukulembeze waffe n'ababaddewo abafacilitators kye batugambye okusigala nga tuli connected ne general public abantu gye muva abantu gye tuva bana aberubaga wano nga tuli connected nabo because emabegako wabaddewo ngawo gap ng'omuntu bw'alondebwa ng'abantu abamulonze abaddukamu tojja kumanya bizibu byabwe kubanga ffe tukusuubira okuba nti bw'oba ogenda ku deliberating oba kuteesa ku nsonga yonna you must have information tugijja mu bantu abo tulina okusigala nga tuli connected nabo ademanyi level yalinye embeera olinakeera enkyamba ka parliament nolowooza nti kati gwe oba obadde otambuza bigere okedde enkya mpenkoni so nga ate osobola okuba mu mmotoka eya bulijjo n'osigala owa bulijjo n'abantu bo. Yes, n'osigala nga kati nga bwolaba nze Kawalya nensigala nga yenze Kawalya nga bwe nayite nabulagala nja kusigala bwe mpita wano ku Bulange nenzikirako wali wansi mbaana baffe bakanaabe nja sigala yenze sigenda kukyuka nga bw'okubira mu kibi essimu n'abagikwata ng'oddamu n'enjo omukubira. Yes, nti mu kibi oliwa nsonga tukoze tutya ne okusinga because bino byakuyiga mu baganda baffe abamu be tubadde nabo forces of change abatasobodde koma mu parliament ogenda okwesanga nga neeyisa yabwe yali ekyo bayawuse ku bantu ne badde bali eri batuuka n'alowooza nti ye mu nsi buli kimu akimazeeyo. Mukulu Kawalya mwagenze okugenda ejjinja ng'agamu ku mawulire ne ba bloggers ab'enjawulo n'abawandiika eby'enjawulo bawandiise enkumuliitu y'ababaka ba parliament aba NUP abagambibwa nti nga tebanabana kuyingira mu parliament yadde okusoyalinga in babadde bakibasibako nti ate abasinga baali adda era njagala okusooka ensonga eyo ginyolo mu nsi muno
dewe ekintu ekikuba nti akyusa obwongo bw'abantu. Anyakubulya dictator yenna mu nsi yonna mugezi akakozesa alina ebintu bisatu byakozesa. Maanyi ga ssente. Aguulirira nga bw'asobola. Yes. Ekyokubiri maanyi ga mmundu. Power of the gun. Ekyokusatu propaganda. Era njagala okubuulira ndi wano ojja kwesanga ng'abadde batambuza ebintu ebyo they are agents of the state. State nga yebagamba. Yes. Era badde balina bulisti yagambye. Wayo